Era oyo abasinze bonna obutuukirivu. Omusumba Bujingo bona abasinze obutuukirivu bwabanga kituufu nti ana 100% abasinze obutuukirivu kubanga yababuulira amazima. Olwaleero Kakandi yandibadde asonza abantu emmotoka. Noonya church erabika nti teri after money. Eno church bannange mbabuulira amazima ga Katonda ali waggulu. Eyandekawo church ya mirembe, church ya Mukama. Tewetaaga kujjamu wadde n'ekikumi kyo. Tewetaaga kujjamu wadde n'ekikumi. Etaagayo obukadde wakati w'ekina 7 n'ekikumi. Kusinziira ku muwendo gwe twetaaga. Nandyagadde osituke nga tolinaamu katemba yenna. Ng'olina ssente z'ogamba saazireese naye ku Lwokubiri ne ku Mande ngenda kuzireeta. Ekituufu kiri nti bw'obeera ndiga ng'oli ndiga ekyamazima nkusaasira. Era bw'oba okyali muntu akkiririza muntu nti musumba weewaawo era nkusaasira. Ekikulu mu byonna ki kwe kukkiriza oyo omutonzi eyagenda maaso n'okubeera ng'akutonda. Nkuleetedde emboozi nga neekusifu ku ngeri abasumba bano gye bagenze maaso n'okubeera ng'oba oliawo bakyusaamu ebintu era ng'abakkiriza tebakyayina we bagenda kwewogoma. Kyalwaddaaki UCC yavuddeyo n'efulumya enkalala za Media House z'abakkiriza zituyinza okugamba ez'abalokole n'endala naye nga balaga bannyinizo. Kino nno kyayolese bulungi nga Salt Media namba ya Musumba Rosias Bujinga 100% tekuliiko ownership ya the signatory nga wa church byonna bya Bujingo. Kati ababadde avumanga buli lunaku ndaba nga biraga nti impact concert ya mu media ate yo omusumba alina kataano ne kanisa ataano. Ekyo nno kiba kitegeerekeka kakati nzikiriza wamaaso mu lulemboozi wabula nkusaba kimu nti sooka ompeere vidiyo eno like ate etambulire eddala etuuke ku oyo omulala gwandyagadde agende mu maaso n'okubeera nga agifuna. Ngeri y'emu nkujjukiza nti Higher Level Tour and Travel Agency ng'ennaku z'omwezi lumu paka 3 omwezi gwa 6 tugende wali mu bitundu bya Fort Portal nkubiraako ku simu ezo eziri ku screen mu kabokisi aka green tugende mu maaso n'okubeera nga ate ensonga tuzittaanya. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa agamba nti ye ebizibu byonna yabimala mukubireko ku simu esembyayo 11 ku screen ajja genda mu maaso n'okubeera nga ensonga azitereeza. Naawe ayagala olanga naffe simu weriawo ku screen esembya 5 kale nsaba mukkirize tutandikire wano vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Okujjako obubbi n'obunyuunyuusi n'obufere n'okweyagaliza n'ettima. Kakati ffe tuli mu muzannyo gw'abasumba bafaanana bwe batyo. Yakanda baga nti bintu byaffe. Nze banne ate mugamba ki? Mmotoka gye nvuga ya kanisa. Bintu byaffe bintu mwe mwabisonda. Ze bintu bino byange bannange. Begwa kwene emipiira bagamba bannange. Ngasonda banne mmotoka ye kanisa naye nga yavuga. Ate nekisinga n'okuluma birina mmannyage. Kakati obusiru obuli wano omanyinze nina ennaku nnyingi ndimbule gwolooza aliyo omusumba ali wiringi okujja ebiwandiiko by'ettaka waali awo nga biwandiikisidde amannya ga kkanisa. Ne bwe libanga liwandiikiza amannya ga kkanisa basigitola abaliko si musumba yaliko. Kyogamba waliyo n'ekkanisa njagala eveeyo, let them prove me wrong. Njagala ekkanisa eveeyo nga bayina ettaka ly'ekkanisa nga liwandiikiddwa nti kale mu Christian Fellowship nebikoze bitya church take ya Christian Fellowship church ogende ku board y'abasignatories kati sukka erinnya kubanga okuddisa ko butamanyi okulya Uganda kwe kuno atagala ku saawo linnyambwe ettaka liri mu mannyage kyakola ateka amanyage kanisa bagoberera musumba ye Katonda waabwe. That's why bo ne bwe yeevuluga n'akola byonna basigala bakyatudde kubanga mu bwongo bwabwe temuli mu kigamba nti naye omusajja wa Katonda yandiba tetugaana fera tulina obunafu tulina ebitulema niye teriyo musumba alina kuba na muze. Mbugwa omusumba omuzego gwakuwa sawa mbukati gwa omusumba omuzego gwakwagala mwalo gwe muzego yafuka mbeerayo. Waliwo omusumba Makabayi nga alinako 1%, church erina 99%. Balaga nti nno omusumba Bujingo ye yali alinamu 90 nga yinga alinamu 100%. Si 99 wabula 100%. Kitegeeza nti church tiyagirekerawo. Okusinza ku kiwandiiko ekyo ekyafuluma bwe kyali kiraga bwe kityo sagamba naye saganya tutunye mu ntuuse kinnoomu
naye bangi ababaddewo abasumba bangi bazze ne bagenda kyaki neevaawo waliwo n'omusumba w'Okuntebe Road gwe baakwata ne bakuba mu kkomera yali kiwedde kakasa nti nno n'ettaka lyaliko era abagoberezi be baalikola ki be baalisonda bingi nnyo bye baakolera awamu n'abagoberezi nti ebintu ebyo naso ani akireyiminga singa omusumba bukya ku makya n'agenda nga kiwedde bwe yagenda nti ettaka ne lisigalawo abagoberezi buli omazzeeyo ewaabwe abamu bagenze mu kyaki ndala ani avunaanyizibwa era omuntu akola atya kaakati ebintu byonna ebisinga nno byakuwuddiisa era tubitwale nnyo serious ebintu ebisinga byakuwuddiisa n'akugamba nti alinako 1% naye akuwuddiisa naye awuddiisa asinga amazima yakugambye nti 100% byange oyo ye w'amazima era oyo abasinze bonna obutuukirivu omusumba Bujingo bw'abanga kituufu nti ana 100% abasinze obutuukirivu kubanga yababuulira amazima kakati ekyo bayita kati bali bakosa reverse psychology nti agamba 1% kati kambuuzi bwabanga bamemba balinamu kale katugeze balinamu 99% sente ezivaamu bamemba bazifuna kuka accountability ya sente ze bayingiza bamemba batuula board n'esalawo ku sente za radio kubanga ekyo kitegeeza bw'ogamba nti nze namu 1% ekitegeeza be shareholders abasinga obunene kiba kitegeeza ne ku board efuga media house be balina okutuulako gwe ne bootatuulako bakola decision kati nga ku media kyeyo gye bagambye kwegamba nti radio ekola sente ng'eyita mu bulango ng'eyita mu programs ez'enjawulo radio oba tv nti gwanamu 1% yo oba 5% yo omanya butya sente ezo bwe ziyingira ne bwe zifuluma era okakasa ddi oba osalawo ddi n'ogamba kati zino zikole kino kati okukuwuddiisa ekyamazima kiri nti yensonga lwaki abalokole tukubye nnyo enteekateeka ya gavumenti okwagala accountability because kitegeeza ebetuyingiza mu system tetwagala systems ekyamazima omuntu yenna e Uganda bw'oyingira mu kukkiriza okwaffe abalokole emikisa 8 ku buli 100 oyingidde mu bizinesi ya muntu personal entity yiye nga ye whereby toyinaako bino byonna byogamba nti muli bammemba bawano okwo konna kuwuddiisa kubanga ate nga n'agenda zisinga obungi ziri personal oriented nti omuntu yavunaanyizibwa era ekyo kyobuuza mu musumba bw'avaawo mbwe ettaka liragawa gwalaba liragawa abaana bajja ne balitwala gwolooza aliyo omusumba ali wiringi okujja ebiwandiiko by'ettaka waali awo nga biwandiikisidde amannya ga kkanisa ne bwe libanga liwandiikiza amannya ga kkanisa basigitola abaliko si musumba yaliko kyogamba waliyo n'ekkanisa njagala eveeyo let them prove me wrong njagala ekkanisa eveeyo nga balina ettaka ly'ekkanisa nga liwandiikiddwa nti kale mu Christian Fellowship nebikoze bitya church ettaka lya Christian Fellowship church ogende ku board y'abasignatories kati sukka erinnya kubanga okuwuddisa ko butamanyi okuli Uganda kwe kuno atagala ku ssaawo linnyambwe ettaka liri mu mannya ge kyakola ateeka amannya g'ekkanisa naye amannya g'ekkanisa jjukira ekyo si kikulu signatory w'ettaka eryani ojagenda otuuka nga mukyala we n'abaana ne best friend we nga basignatory ekitegeeze erinnya lye baakuwadde mu Christian Fellowship kyekino naye kya busiru just baakuwadde kifaananyi but the reality bali basignatories be bakulu kati njagala omusumba akugira ettaka nga liri mu linnya lya kkanisa ekyo nze tekimmala then akugire ne basignatories awo nze amala eggobya mu kibya nga tisiba famire be wabula abantu b'ekkanisa awo aba agenda kutta nga tolwadde kakati bino ebyogamba mbo nze mu radio nammwe ziti ebyokuwuddiisa kumala biseera there is nothing bino kankutegezeeko because ekkanisa ezisinga obungi teziri built ku kuyamba society ziri built ku kweyamba eri oyo yatandika okitegedde kankutegezeeko omuntu yenna omuntu watuukira oga nti nze ku media house eyo ninako 1% omuntu oyo ateekwa okubanga wandigenza okutulira abantu be ng'obeewuunya ekiraga nti abaagala nnyo kubanga ekyo ekyokugamba nti eno media house nga ye dream bearer n'agamba alinamu 1%
kitegeeza omusajja ali very honest era ayagala ekkanisa ye kati nga njagala okutegeera obwagazi bw'ekkanisa ye kangende ku bammemba be tutunulire obugagga bw'alina ne bammemba be bwe balina tukakase oba kiri kyayogera kituufu kubanga kiri si kyekinnyonnyola kyali practically bwe tugenda ku ground ne tuna memba amaze wa Makabayi emyaka 10 ng'asabirawo tubuuze tumutule embeera mwali alina shares mu radio ne TV alina share mu radio ne TV mwami oli kwalina 1% ne mu church manyini mu basabira ne mu church ko basabira tunule omwami tugayiba shareholder onule bwafaanana kitegeeza nti omuntu oyo bw'abanga yasonda ne sente zazimba church kitegeeza nti n'okukiweebwayo abali nako shares ne bw'aba ekiweebwa tetumuwadde direct balateeka okuba nga alina wa benefitingira awali direct kwe kugamba nti obuweereza obwandibadde bwatuladda ne bugamba ffe ng'ab'ekkanisa ya mwami gundi Prophet Gundi tusazeewo tutandike essomero mu ssomero eryo ateeka okuba nga omwana wa shareholder mwasomera kasente akasaamusaamu kuba batandise bizinensi kati bagatta bonna lwaki olowooza okutandika bizinensi mwe tutafuna directly ate ng'ogamba nti ffe tulina 99% kwegamba waliwo ebintu ebimu ono katemba naawe ekyamazima kiri nti zinabadde ndowooza nti bano omusajja alina 99% no chache na 99% yali nako 1 zinga ndowooza nti yeewa amazima kano kakookolo kakati gwe kyoba omanya bano abasajja kyokka bambi it is very unfortunate nti obulokole ffe ng'ababulimu ababwereerezaamu initiative nnungi tandiko yali nnungi nnyo naye ekyatuleeta obuzibu nejjesanga gavumenti eri corrupted nti gavumenti eyakoyebwa abantu kati nga eyagala kumanipulatinga buli kintu kati obulokole bwe bujja nga nabo bamanipulators yo gavumenti nemanya nti kati mwe mubba abantu nga naffe mubaga abatuwa obululu kati ne bafuna establishment efaanana bweto eri very ennaku zino tukiyita kukuba luseke ngaokuba oluseke nga naffe eno bwe tufuna naye ng'ekyamazima singa twali tuteekeddwa mu ngeri ennungi ey'obwakatonda kwe kugamba nti nga tulina systems of governance ng'obulokole wekitegedde nga tulina that mentality of accountability especially to the followers accountability to the followers nti nze kankubulire era nze abantu bange mbagamba nti bwe mundabanga nga nvuga emmotoka 4 nti leero nogira mu Range Rover enkya nogira mu TX lino nogira mu Benz lino nogira mu Kawundo nga gwe Jonikisi gwe mbadde naye nga ntambuza bigere ng'onvuga kapikipikiko nga toyina mmotoka emu manya nagwa duka ate bwe wagwa otya ng'ovuga nnene nagwa inze mukukiriza era okubeera nange you are at your own risk bw'olabanga nga nvuga emmotoka 4 nga gwa boda oba gwe Jonathan kuli batambuza ebigere okubuulira enjiri nga toyina kapikipiki kuweevuga nga toyina nnyumba muusula nga nvuga emmotoka 4 n'ava nti avuga nze nvuga nga gwe toyina mmotoka dduka nagwa nalikewo omusumba mu nakolerayo emyaka ndooza gy'abiri naye nga alinga assistant we omusumba yimoruka akyusaako leero naleeta eno luli nalinga bwokyogedde luli naleeta eri naleeta eno musajja yabeera mu ngatto za mitwalo 5 saati ya mitwalo 3 ng'abeera anyirira nnyo tugamba ng'olaba obulamu bwe ddala musumba naye ng'ate pasita amuddirira omumyuka we nga tena yadde akamotoka ng'atambuza bigere nga n'embeera gy'alimu yennyini nga si nnungi kaakati eryo libbi ekyenjawulo babba bazibe b'amaaso omanyi waliwo olugero olumu olwansanyusa waliwo omusajja omu wansolo kye yakola bagenda ne balima ebinyeebwa ne banne ne balima omusiri gw'ebinyeebwa bwe baamala okugulima ye n'agamba nti banne kye tugenda okukola twetaaga ebinyeebwa bino bibeere ne security wabula nze sijja kusobola kubikuuma naye ng'ate yaleese ekiteeso kya security yaleese ekiteeso kya security era naye yakoze n'agamba nga bwe tubaze okukungula tukwate ensawo zino katugeze mwavaamu ensawo 10 nga bali 10 n'agamba gwe twalako ensawo 11 n'oli 11 atereke n'oli 11 atereke n'oli 11 atereke security nze saagala kutereka bannange
bonna n'abateresa yeteyeewa naga nti mugitereke tugende security kati kiyakola kyekino nga ye buli wiiki ajja n'anonayo n'agamba abange nga bimanyi sina kye natereka nti mpaayo kilo 10 abeewange babeeko kye balya bano bo bakola gwa kutereka n'anonayo 10 ewoono n'oli 10 n'eri 10 n'agenda ewuwe ne yeeja vaana wiki bwagwako nadda nagati nga bimanyi mwe bateresi bannayinza nti sina kye natereka mumpeeyo kilo 10 kati wulira to cut the story short olugero okuggwa nga yabiridde byonna ng'abimazeewo naye nga tebategedde na butegezi kuba bakuuma kintu kati balaba atwala ntono ate talina nekyeyatwala teyakuuma ate ffe tukuuma kumbe tebamanyi buli kyatwala tekidda kakati ffe tuli mu muzannyo gw'abasumba bafaanana bwe batyo yakanda baga nti bintu byaffe nze banne ate mugamba ki motoka gyenvuga ya kanisa bintu byaffe bintu mwe mwabisonda nze bintu bino byange bannange begwako n'emipiira bagamba bannange ngasonda banne motoka y'ekkanisa naye nga yavuga ate nekisinga n'okuluma birina mu mannya ge kakati obusiru obuli wano omanyi nze nina ennaku nnyingi ndimbule kankubulireko omuntu yenna this is very evident bwana Mayanja kati kankuseseeko ne bwembeera ggwe tosobola ku interview nga tola nti oneeta nekikuba nekituuka nga mpaakinga wali emmotoka okitegedde va ku bumotoka emmotoka ntuuza wano anna okumenga sho tofuna studio eri serious ekyo kibayita okukolagana n'omuntu alina obwongo bw'okuzimba abalala tekisoboka kuba nga nze nvuga emmotoka nnya ng'oyo gwennyonnyodde nga tukyaweereza katonda y'omu ngera bwatabawo wamusumba afulumyemu kagenzeko mu Amerika ng'ono asigala bakalakata paka lwalidda nze n'okuswala mba nswala nti nze kankuleko bwana Mayanja nze nina ensonyi mu buweereza buno nswala okkeera enkya nga Mayanja mbadde naawe ebbanga naye panga ali emmotoka nnya nga gwe tukyanyumya nga tolina kyotuuseeko nze muli nswala waliwo omusumba gwe banyumiza yasondesa endiga ze eddirisa bazimba church nga bamanyi ne bagizimba ne bagiteekawo naye nga waliwo omulyango ogumu omunene mu sides nga gwa lugi lunene lwali lugi lunene bakola nga munene nnyo naye yasondesa endiga olugi nezitukane zeetamwa newavaayo omu eragamba nti musumba sente mmeka ezibulayo ku lugi nziweeyo naku olwaleero nazimugamba bazaali yali miliyoni 1 bazaali miliyoni 2 nazimugamba omusajja nazibala kacwa naye nga jukira baze balisondera ebbanga lyonna enfunda eziwerako nazikwana naziwaayo nga nti kati ekiwedde nakati olugi terugendangamu oyo w'olugi katono omusajja kakanda akugambye nti nange njagala okuvuga ku mmotoka ennungi okitegedde musonde doola ebyebi bisatu nange njivugeko ngayo bwe mugiraba naye teebereza olwaleero kakanda yandibadde asonza abantu emmotoka okugjako obubbi n'obunyuunyuusi n'obufere n'okweyagaliza n'ettima kakanda yandibadde akyasonza abantu emmotoka ng'alina eka ne eka Museveni yagamba nali mpitawo nga nagyendaga nendaba ettaka nendaba eŋŋano nembuza mu mukyere nenga wano waani n'avamu n'abuuza abatuuze nti bannange bino byani nti byakakandi naye akulaga n'olwaleero ayagala doola 3 ayagala akakaddeko omuntu namwandu asubula amatooka okuva e Masaka akwate sente aziwe kakandi ayagala omuntu omwana ali ebweru ku kyeya asula mu kiyumba kadama asula ne mukazi wattu gwe basula bakuba gwe basula bavumita n'abamu abavubuka babakozesa akwate akakadde aweereze kakanda afuna omukisa agule emmotoka eya biliyoni 1 n'okusoba kwegamba it is very unfortunate kino kyannaku tuli bubi nnyo kyannaku nnyo wabula siina nabwe nyinza kugamba bano boli kati wewaddirisa musajja ati oyo yeeyiya nakati eddirisa olugi terugendanga mu mulyango bugingo nakugamba mu nnaku 2 njagala miliyoni 7 ku 100 takubudde nekyezigenda kukola ne bwaba asobola okikola nga tabagambye nkyetagayo ku ssente n'abagamba this time twetaaga miliyoni 10 zenna zitaddemu okuteeka wali simanyi biki overnight oba biki naye oguddako ba ne mugenda zisonda omuntu n'amanya nti ne musumbange bw'afunye akasente nti akataddewo musajja bambi yakwata oli miliyoni ze 10 abantu olw'obuweereza ne babeera motivated naye gwe omanyi ekitegeeza nga buli kintu kyonna
omuntu gw'olyebula enkuta buli kintu kyonna wegakankubuulire kino kye tuliko twetaaga naye nze kirungi kyange nze sikyayita banunuzi kuva wala nze nzikiriza nti nze mununuzi kiva n'okutuula wano nze obwongo bwange bwonga nze mununuzi bwe mbanga mukama kyasobodde okumpa kwe kwogera okuyamba abantu kankozesa ekyo bw'alimpa ssente ate ndikozesa ekyo kankubulireko kyatuuka wa okubeera nga abantu my beneficiary kanawe lwaki alowooza nti alina okufuna muyeka mbuli ako lwaki alowooza nti alina okufuna yeye kaya alina okufuna lwaki alowooza nti alina okufuna mu kanisa kubanga ekigambo eklezia mwe tujja ekigambo kanisa kitegeeza abaayitibwa plural wanafe mukatulu kitugita eklezia kigambo kya Luyonaani kitegeeza abaayitibwa wabula abaayitibwa bangi lwaki olowooza ng'ekigambo ky'olimu ekkanisa church eklezia kitegeeza abaayitibwa lwaki oyagala okifuula eyayitibwa era gwe otukakase nti wano gw'olina okuvuga emmotoka ennungi gw'olina okwambala essuuti ey'ebbeeyi gw'olina okusula mu nnyumba ennungi omusumba okuba n'omukyalo w'amaanyi wakabi omukyala namba emu n'omuzimbira n'omukyala namba bbiri n'omuzimbira era nga nze ali naawe sinnazimbayo yadde akazi gaako obugundi obubiri yabagamba nti nno muleete $300 ne buli anazitoola nti agenda kumakinga sure nti buli anazitoola nga talina mmotoka ne bw'anaaba alina alista afune endala omwaka guno tajja kwebaka ng'oggyeeko okuba nti muffere naye n'obutamanya bungi n'obutamanya bungi ate ne mu bantu baffe obutamanya bungi kati gwe kankubuuza ekibuuzo nga gwe nannyini mmotoka eza benzi nga gwe ozikola ng'olina batabani bo bana naye nga bonna tewali yasusse myaka 15 bonna ne bajja ne bakusaba benzi ezo nga gwe ozikola obawa sisobola lwaki tobawa ate nga gwe nannyini kampuni bakyali bato myaka gikyali mito kwatira ddala ekyo kyennyini okiteeke Katonda yes newankubadde ensi n'okujjula kwayo byonna bibye naye buli muntu yenna ateeka okubaako siteegi watuuka oteekwa okukula okugwana n'okufuna obusobozi obusobola okwadministeringa byakwesigisizza it is a natural law ekyo tekyetaaga na Katonda nga ne bwogambye nti benzi tosajjiwa mwana wo nga gwe nannyini kampuni it is a natural law buli muntu yenna alina level kwalina okutuuka okuhandolinga ekintu kati oli bw'ava n'akulimba mbu leeta $300 mwena mugenda kuvuga kya busiru tekisoboka mulimu muffe ng'ekizibu kyaffe sina kya mmotoka nga ffe ekizibu kyaffe ze $300 z'oyogera nga bw'ozimuwa akakadde aga nti musumba obeewo ali kanyugira embazi gibasa amanyi ekyo kifaananye mbadde nzijja n'omwana gwondabye omuwala ne tuuga tunyumya naye tuvudde ne mugamba nze bwefuna ssente essaawa zino eyo emmotoka ekikabo kitosobola gigula olw'ensonga nkyalina bye neetaaga okukola otyo kati ekimusumba singa bakigambye nze nga nze empaddeyo kiba kitegeeza nti kiba kifu kuba mu kaseera kano si kye neetaaga naye kankubuuzeeko omusumba oyo ng'ayagala emmotoka ey'akawumbi lwaki takeerako enkya n'aga nti mu kkanisa eno nazudde mulimu abantu abeetaaga kapito wakakadde kakadde era beewandiisizza mbalina bali 10,000 ezi 15,000 si bwe buwumbi 5 n'agamba njagala buli muntu yenna alina obusobozi oleete $300 kakadde kaleete ŋŋenda akakadde ako tukawa abantu abo 10,000 mmeka 15,000 ŋŋenda abira omukisa bannaye Katonda ne bw'aba nga yeebase ne bw'aba nga yeerabira bannaye ku olwavaayo n'aga nti musajja wa Mukama essaala zonna z'osabye kanziddemu olwekyo kyokoze kubanga waliwo kankubulire abantu mu kkanisa yakakande bangi mu kkanisa ya bugingo bangi mu kkanisa nyingi nga kati kakyosobola akakadde kakyosobolamu kuba nze ndaba abaana bavuga ebigaali by'ennaanansi nga kapitali 20,000 abaana bavuga ebikajjo nga kapitali 15,000 abasiika capati nga kapitali 1,000 kakadde kangi oyo alina mudaala waliwo bano abazisiika n'azitambuza okitegedde nga kapito wakakadde naye teebereza stupidity and theft of the highest order
omuntu n'agamba ayagala kuvuga emmotoka ya biliyoni namba naye nga butuufu amazima waliwo abantu ng'akakadde ako aba agenze mu ggulu naye era ssebo nkutegeezeeko era kyova olaba nti Mukama atuyambe naye era olunaku Katonda alisitula abasajja n'abakazi abalinga n'embukulembeze waliwo abasumba abamu nga tunasaba bwe tuli banga tusaba bannabyabufuzi ababbye eggwanga nga n'abasumba bagenda kuyingira mu kadduukulu keekamu nga bayingirirako nkugambye nga kulayini twazina basumba mwekka mwe muyingira mu kano kaseero nga kaliko kufuru nga 8 nga babbye eggwanga babbye ensi eno because at the end of the day omanyi bannabyabufuzi ekibaleetera ekizibu beebokka omanyi omuzungu bwe yali ajja okubba abaddugavu yakozesa ebintu bibiri ebikulu okusoma n'eddiini kakati ye n'amanya nti bo bannaddiini bo si ba service deliverers bo basabira ensi balina Katonda gwe basaba najja n'akolera ensi bo tebalina kibayamba nsi practically kyova olaba ensi erina okubawa kyova olaba ate abo bannaffe abamu mu ddiini ng'ekereziya ate bo baatusinga nti olabako amalwaliro wali n'olabako essomero wali n'olabako yunivasite wali ekyo kyali kirungi ddala era y'ensonga lwaki Abafirika abaali wano baayagala eddiini baajagalako nti baalaba nga erina kyebakola etya kyebagattako bannaffe bano bakizunguludde bo ne baga nti erina kye tubagatta ensena kutugatako bugasi ffe tutega engalo kuba kubalosege paka kuwulira tutega engalo gwe nossaamu ne tukuyambako ne tutegeera ne Mukama engalo akuteeremu nga nze nkuwadde nze gw'otega ne nkuteeramu kakati gwe bw'otuuka okwetaaga ne tusaba Mukama akutuweere okitegedde naye ng'ekyamazima ekkanisa oba eddiini eringa it is a government seeringa ekigambo Katonda kiyawadda mu lubereberye Essuula 1:26 yagamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe bafugenga let them have dominion. Ekigambo dominion mu Hebrew language ekigambo mamrakak oba ekigambo rada mu Greek ekigambo basilia ekitegeeza government obukulembeze. Eddiini eteekwa kuba gavumenti. Eddiini eteekwa kuba gavumenti. Eteekwa kuba gavumenti era ng'erina enteekateeka ennene eri abantu mwefugiramu eri eyo olw'okubeera obulungi bulamu buno n'obugenda okujja. Eddiini gye tulina ekola ki oba enzikiza ze tulina zo zigamba nti ffe tulina eggulu likolerere nnyo naye ebyoku nsi kuno tukolerere nnyo. Kankiddemu enzikiriza ze tulina ezisinga obungi zigamba ffe tulina eggulu lye tugenda okukuwa naye ku by'omu nsi muno gwe tukolerere nnyo olituwe gwe tuwe ensi yo ffe tukuwa eggulu lyaffe naye naffe mu ggulu tugenda nno sigamba nti tulikuwa ffe tetugenda naffe tugenda naye twagala ggwe lyoba ofunamu lyokka naye ggwe ebyensi bikolerere ng'owaffe. Yes. Ekitali feya kubanga era ne bwe kibaawo because ndabako abamu batera okusonda by the way no we bakoma bagamba abantu mulete yengoye tukole charity abantu ne baleta engoye ne baleta engato ne bagaba naye kiri kyogeddeko ekyo bwe kibanga kya kutoola ssente nti banange buli omu aleete $3 bisatu tubeeko n'abantu bafano betuwa bali mu chacha betaaga okubako ne kibatandika okukola ate kyo tebakisobola nti kubanga babbi babbi. Njagala weebuuze bakole saayi ayogera ku Yesu n'aga nti Yesu gwe mutwe gw'ekkanisa. Omutwe mu Bayibuli kitegeeza bwongo by'ebirowoozo by'ekkanisa. Ffe abasigadde tuli mubiri gwa kkanisa. N'agamba nti bw'abanga Yesu bwe bwongo bw'ekkanisa tuddeyo ku Yesu bwe yajja mu mubiri. Njagala ombule wali osomyeko ku Bayibuli akatono. Yesu bwe yajja ku nsi abantu baamuwaaki? Tewali. Ate ye yabawaaki? Yabawa obulamu obujja. Nanyumyanga naawe. Yesu bwe yajja ku nsi yawa kyonna ng'alaga Katonda bw'adiringa n'abantu nti mu nkola ya Katonda yawa abantu abazibe n'abawonya abafudde n'abazuukiza abalwadde ne bawona abali tebalina mirimu n'agibawa abadde beeralikidde n'abazzaamu essuubi. Katonda yawa.
omwana yaŋŋamba nti munaddala mugundi mu kyaki z'abalokolaawo nti newamala wabula mu biweebwayo aga nti ekiseera ekimu kyabuze tetukiraba nti kyaki eyinza okukyankalana lwaki tekyankalana sebo nti ebiseera byabadde 5 kakati bisigadde 4 gwalulabyeko omusumba eraliikire kati gwalulabyeko omusumba ajja mu kkanisa naga nti bannange ndi mukusaba nakusiiba ngenkisaba n'okusiiba nti ekkanisa yange ndaba muli baavu nnyo tekisoboka njagala mukama asindike bamalayika wano njagala tekisoboka tetugenda kuddamu n'ebitundu bye10 mbikooye ze mumpa muzijjawo nga muli baavu nnyo gundi gwomaze naawe bangaki nti musumba muna emyaka 10 olina ki tyandi musumba badde ekyasuula manda wali capital ya mitwalo 10 toddamu kutula bitundu bya 10 walabyeko ngaakyogera wabula ne bwobanga ate obadde bwobwa mubbi ye musumba Bujingo yabagamba nti bwakusabira n'oweza emyaka 2 n'okusobamu nga tolina kyokyukamu nga nti genda onoonyeko ewalala kankubuuza ekibuuzo wanza okuba tewali mukisa gwo kankubuuza ekibuuzo essaala zigula essuuti mu kikuubo yagamba atya nti kasita obeere osabira ewuwe okumala emyaka 2 n'okusukkawo nga tokyukako tewali mukisa guvaawo alimba kati mbuuza ekibuuzo abakolera ki okukyukako kubunziramu kubanga omanyiyo abakolera ki okukyukako ekyo kyabasabira baba basabira essaala egula essuuti mu kikuubo tegula kitegeeza application gyakyayogera nfu bw'oba oyagala emyaka 3 omuntu akyukeko nga tannavaawo kubanga yenyiye bino wammanga ekisooka oteekwa okumakinga sure you must be deliberate gw'omusumba okumakinga sure nti ogoberera omuntu oyo kannabwala okulaba abeerawo atya ng'oli deliberate si bya ssaala bino ng'oli deliberate okitegedde kubanga yo bayibuli egamba mu kitabo kya Yakobo nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu ate ago ge mazima okitegedde oteekwa okuba kati ndero banaye ku bintu nze banaye mulimu ebintu nga bya kifere kati gwe oyinza omubuuza bammemba balina mu kkanisa ye nga abamanyi oyinza omubuuza nga abamanyi oyinza omubuuza emirimu gye bakola nga agimanyi kitegeeza ebyo oyogera n'abatamanyi bagende n'ebigambo nti oba oliawo nakyoyogedde ekyamakulu naye nga tekirina amakulu gaakyo amakulu g'ensonga gabeera nti be deliberate osalewo okumanya nti abavubuka bo bakuŋŋaanya bwotyo babuuze gundi okolaki bw'omala okimanya omanye nti kati niidi y'ekkanisa eno nti si overnight eya milioni 10 niidi y'ekkanisa eno kwe kuteekawo ka capital oba ka factory akakola sabbuuni akasobola okwemployinga abavubuka bange 100 bwe tumala okukakola tukolewo ka factory akagenda okubanga kafulumya katugambe oba eŋŋano nga tufulumya eŋŋano nga kasobola okwemployinga abavubuka bange 2 kyebayita deliberese nga oba kyekyo kitegerekeka emyaka 3 gigenda okwetooloola nga bwe nkubuuza ndi Jonix lwaki tokyuseeko nga mbuuza ndi mutuufu nze abuuza okitegedde kubanga omutaddemu kyonna ntaddewo projects okole toyagala kukola okitegedde ekyokubiri omanye nti nina abavubuka mu kkanisa yange nti ninamu abayimbi namba producers nti kanteekawo studio wali mwe musobola okukola nteekawo studio wali nteeke baproducer muyingire wali abayimbi mutandika okukola bwe mumala okukola ennyimba nteeke tugambe nti Sunday olwaleero nti nze tubaayo Saturday nti ya muyimbi ABCDEFG okuyingira wano ku Kananirandi oba okuyingira nyina gyagala osimanyi baroni oba bakakande bakako okuyingira no mu kanisa ogenda kuyingira n'emitwalo emitwalo 3 ekyo nzija nkiranga n'emitwalo 3 nze sinaako yadde kiki n'omutwalo n'ogumu tugenda kuwagira abaana bano abayimbi bakoledde mu studio yaffe bakoze biki twagala abaana bano bonna omulimu gwa Yesu gugende mu maaso nabo babeereko n'akasente mu nsawo kakati emyaka 3 giyitewo ng'ekyo badde okibakolera obagambe nti kati lwaki tokyukako mayanja kikyotegeeza oyagala kunswaza kubanga ffe okubeera obubi tuswaza Yesu bayibuli egamba tumuyita Abba Father
oba Peter okitegedde bw'ogamba omuntu ekigambo Abba oba Peter kitegeeza source and sustainer oya ensibuko yaffe era atubeezaawo ddala osobola otya okubeera n'omuntu akubeezaawo nga baabeezaawo banoonya neza ekikomano ne zibula taata wakikula kyoyo. Ekituufu kiri nti ensonga zino eno bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ozekkaanya zirimu eggumba era ggwe njagala ompe endowooza yo mu comment section. Akumaata kuumira mpeera mubeere bulungi banywanyi mweraba twesange Mukama nga asiimye.